Omwezi oguwedde enkungaana ezaali zitegekeddwa aba People Power okwebuuza ku bantu ku kya Bobi Wine okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga zaagwa butaka poliisi bwe yazirinnyamu eggere ng'egamba nti bano baali tebagoberedde mateeka. Okumalawo embiranye, akakiiko k'ebyokulonda kaayita enjuyi zombi omwali poliisi wamu n'aba People Power era ne wabaawo ebituukibwako. Ku nkomerero ya wiiki ewedde aba People Power bazzeemu okufulumya enteekateeka z'okwebuuza ku bantu era nga zaakutandika nga 24 omwezi guno ku wooteeri ya Popo mu Ndeeba. Kyokka olwaleero poliisi etubuulidde nga bwetajja kukkiriza nkuŋŋaana za Bobi Wine ono bw'anaaba tamaze kubatuukirira mu butongole babeeko bye bakkiriziganyako nga tannagenda kwebuuza ku bantu. Director wa operation yavaayo bulungi nnyo n'amuwandika n'amugamba baatulagira okutuula wamu tukkaanye ku ngeri gye mugenda okutambuzaamu roadmap ey'okuddamu okwebuuza. Kakati tokikoze naye obuuse ogenze mu maaso okulanga nti tugenda kukola kino tetunnaba kukkaanya ku bya security n'engeri meeting eno n'ekifo nga bwe kiba kirina okukola nga bwe kyalagibwa. Ffe enteekateeka zaffe ez'okuddamu okwebuuza ku bannayuganda tetuwazisiza just mu mikutu ku zi TV na radio. Poliisi twagiwandiikidde mu butongole so nayo kigikakatako okutuddamu mu butongole si social media oba mikutu oba TV ne radio nayo ekole ekyobuvunaanyizibwa nga ffe kye twakoze. Ebyo nga bikyali awo poliisi oyogedde weetuuse ku kunoonyereza ku by'okufa kwa Sheikh Masudi Mutumba ow'e Bugiri. Twasobodde okufuna abakugu baffe abalwanyisa ebikolwa eby'ettemu mu ggwanga okuva ku CID headquarters aba Flying Squad ne poliisi yaffe wansi wa Busoga East era ne basobola okukwata bano 8 omuli wa boda eyasobola okusaabaza eyali alina emmundu ne munne omulala era ekifaananyi kino yebimu ku bifaananyi bye baatulaze. Bwe twogerera kati tukyali ku muyiggo ogw'oyo nannyini kusitula mmundu n'okukuba ekyasa ekyaviirako Seeko ono okufa. Ekifaananyi tukiyina, amannya ge tugayina era naye amanyikiddwa. Poliisi era erowooza nti ensonga z'ettaka zandibanga ze zassizza Mutumba so si nsonga za ddiini nga bamu bwe babadde babijweteka. Ettemu lino teririna kakwate ku nkola ya ddiini, terina kakwate ku ttemu eryakolebwa ku baseeka mu 2016. Ettemu lino lizze nga likwata ku njawukana ku nsonga z'ebyettaka. Ku bibaluwa bikiro kitwala omunaku ebyasuulibwa mu bitundu by'e Makindye okuli amannya g'ababaka, poliisi egamba yakubayita bakole statement kweneesinziira okwongera okunoonyereza ku nsonga eno. John Cliff Wamala, NTV Akawungezi.